Bobi Wine ayugumiza munange yiganga esaidi eno bamukoledde akakokolo oba ekibumbe nga kiriko people power era nga bw'okirengera eruyi eyo ate nga ku saidi yemu munange omuyimbi King Saha wuuno esaidi eno akyakakasa munange oluyimba lwe ebidongo bino. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala. Kati munange sigenda kubeera nga nkulwisaawo, ngenda kubeera nga nkutegeezako munange omukulu Bobi Wine jukira nti nno akyaliddeko munange ate abeeyiganga mu district eno era nga munange ensonga ebadde mututte Bobi Wine abadde agenze kunoonyeza ate bannakibiina kya NUP munange abagenda okugira ku kaadi ey'ekibiina kya NUP okuva ku mmeeya ow'ekibuga ekyeyiganga n'abakulembeze munange ate bonna ku mitendera gwa LC1 okutuuka munange ate ku mukulembeze omubaka atuula munange ate mu parliament esaidi eno. Naye ng'abantu babadde bayitirivu nnyo era nga bw'olabaawo munnange katusooke tulabe ate embeera ebaddeyo esaidi eno ate nkomewo n'omuyimbi King Saha. Tunuulira akatambi kaako. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde ku mukulu Bobi Wine munnange abantu bamulaze ate omukwano omuyitirivu ennyo okamalako obumazi munnange eno mu Busoga abantu beeyiganga munnange bamulaze omukwano. Kati munnange kankuggyewoko awo katono ate nkutegeezeko omuyimbi munnange King Saha nga akyakakasa munnange oluyimba lwe munnange ate ebidongo bino era nga esaidi eno wabaddewo akatambi akabadde munnange ate akakutte akati wali ku mukutu era nga abadde awerekezaako ebigambo nti nno oluyimba luno abuuziza munnange ate bafaanizi be wali munnange ababuuziza n'abagamba nti nno layini ki esinga okukolera oba vaasi ki esinga okukolera mu luyimba luno ebidongo bino era wuuyo abadde akola challenge eyo. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde era nga bulaba posita eyo munnange ate abadde agyolekezaako ka vidiyo kano wali ate ku mukutu gwe munnange ate ogwa Instagram koze ate n'emikutu emirala. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde bweti munnange ate bwenkoze updates zino ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo gwe kakasa nti nno osubscribinga n'okulayikinga n'okusharinga nakyo kibeera kitambwira ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne updates endala katono nnyo bwekiti.